okutegeeza eggwanga nti mu bitundu byaffe eby'e Karamoja ne districts eziriraanyeewo bafunye omusana mungi okuvanga mu mwezi ogwokuna okutuusa kati. Olw'ensonga eyo, olwa embeera eyo ey'ekyeya, emmere yaabwe yonna yafiira mu ttaka, kati tebalina mmere. Era ekyo kireese enjala nnyingi mu bitundu ebyo nga tutandise n'okufiirwa abantu. So far twakafiirwa abantu nga 16 betuwulidde, era twagala okusaasira ab'eŋŋanda zaabwe abafiiriddwa abantu abo. Tukitutte nga buvunaanyizibwa bwaffe okutandika okutwalayo ku mmere. Twali tetulina ssente nga bimanyi omwaka gwakatandika, omwaka gw'ebyenfuna, naye emmere gye twali tusigazzaamu entono, ttani nga 22, tuzitutteyo. Jo zaatandika okutuuka. Twasoose mu sub-counties, mu magombolola eza 2, Loduk ne Loyoru, ago nga gali mu Kabong district. Kakati tutegeseeyo n'okwongerayo emmere. Jo twagabye empapula abantu batuweeyo ku mmere, twongereyo eyo nga tugenda gitwala era Kabong, Kotido, Amdat, Napak ne Moroto. Balaza ejja tugenze tusabye cabinet okutukkiriza tufuneyo ssente okudduukira abantu bano, nga tusuubira nti bw'eneeba ekikoze nga bwe tusuubira nti ejja kukikola cabinet, tujja kutwala emmere si mu Karamoja district yokka, naye tujja kutwala mu bitundu ebirinaanye Karamoja.